Kabadde kaseera kasanyu nga Nabakyala w'Ettoro Best Kemigisha Kick era ng'emutandisa essomero ly'emu erya Queen Mother Best Vacation Institute ng'akwasibwa ebikozesebwa mu by'emizannyo eby'ettendekero eryo. Bw'abadde yeyamye Nabakyala w'Ettoro nannyini Pemba Sports Africa Jackson Pemba asuubizza okutumbula enteekateeka zino. Anytime she say there is this, out of 100 million we will take 10, we will take 20, we will give until we finish the budget. Onayongerako nti wakugenda mu maaso n'okuwagira ettendekero lino okusobola okuyamba abavubuka batalina mwasirizi. Africa, we are giving 10 million to Queen Mother's Foundation. But our budget is 100 million. Bw'abadde ayogerako eri Abatooro Mukembuga Best Kemigisha alabudde abavubuka okwewala obuvuyo wabula ebiseera byabwe babimalire mu kutumbula ebitone. I want to encourage the graduates. You should have a heart of loving each other, a heart of pulling each other, a heart of supporting each other. Onera yeebazizza nnyo Pemba olw'okutumbula ebyemizannyo. Empaka zino za kubeeramu okubaka n'omupiira ogw'ebigere.